Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Redzone TV. Njagala kubanga nkutegeeza ebigenda mu maaso awali mu nsonga za Honorable Zaake Francis Butebi wali ku kooti eya LDC we yatwaliddwa wali mu kubeera nga ate awozesebwa. Oyinza okubanga wabadde naffe ku makyanga wabitegeddeko kati atannabitegeera. Njagala okutegeeza Zaake ensonga gye bamuvunaanye eyiye yanjawulomuko fayiro zaawuddwa naye njagala okutegeeza gwa mpuliriza biyingiddwamu abamu ku banene mu kibiina kino ekya National Unity Platform era embeera eyinza okubanga ekyukamu wetwogerera wabula njagala okutegeeza bano bonna betwogerako bakwatibwa mu nsonga z'okubeera nti ate gavumenti yali etandise okuteekawo embeera. Zaake Francis Butebi okuyingira ekitebe oba okuyingira ofiisi ye ku kitebe ekya National Unity Platform y'ensonga enkulu eyamukwasa gwe munange ampuliriza era amawulire ago twagakuwa bw'obanga obadde otambula naffe wabiraba. Zaake bamuvunaana ku bigambibwa mbu yavuga bubi avugisa ekimama oluvannyuma lw'okuba nti yayagala okuteeka abasirikale ku nninga nga bamutaayiza n'abagamba munviire ntambule ngende mu ofiisi yange nga akulira abavubuka mu kibiina ekya National Unity Platform. Kati gwampuliriza njagala okutegeeza nti kooti session etudde eya kooti ne boogerezeganya ne balaba butya bwe bayinza okuba nga bagonjoola ensonga eno wabula okumuwa beyiro kirabika kikalubyemu okubeera nga bamweyimirira kirabika kikalubyemu naye kiriza nkutegeeze nti omukulu leader of opposition Honorable Ssenyonyi n'abamu ku bakulembeze abalala finally bayingidde mu nsonga eno. Njagala kubanga nkuwa ebigambo Joel Ssenyonyi byayogedde ku nsonga eno gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Redzone TV ensonga zibeere nga zitambula wabula njagala nsooke ate nkuyiseeko mu nsonga zino endala gwampuliriza nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bya Ssenyonyi sooka owulirize bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Ssenyonyi atabuse annyonnyodde ki ekibadde mu kooti annyonnyodde ki kye bagenda okubanga bazzaako ng'ekibiina wabula sooka owulire nzije tubeere nga ate tweyongerayo mpola mpola. Ngazobufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Webale kubanga okyaliko mukutu gwa Redzone TV njagala kuwa wano bigambo Honorable Joel Ssenyonyi byayogedde ku nsonga ya mubaka amanyiddwa nga Zaake Francis Butebi ku kooti eya LDC gwe munange ampuliriza ebintu bikyagenda mu maaso n'okubanga ate biwanvuwa. Wuliriza ebigambo bya Ssenyonyi nzije ate tubeere nga tweyongerayo n'ensonga zino ze tugenda okubanga ate tukutuusaako. Ekiri mu kooti Honorable Zaake Francis Butebi baagala kumulemezaayo. Wuliriza nzije tubeere nga tweyongerayo. Byotekawo naye era tekimuggyako ddembe ery'obwebange okufuna beyiro nga munnansi. In English. Okay, so we have returned to court here because our colleagues who are arrested were produced in court again today. A couple of them, some members of parliament, councillors, ordinary people and so on. These were arrested as they were coming for a press conference at the NUP headquarters on Monday. We still insist they have not committed any offense. Coming for a press conference, coming for people to enter their offices and work is not an offense. As we did file for the bail application, the state said they needed 2 weeks to verify. And we said, wait a minute, let's be serious. Do you need 2 weeks to verify that the idea I've given you actually belongs to me? Because your government, you have all the resources, get in touch with NIRA or whoever it is, and you ascertain. Do you need 2 weeks to do that? But we are glad that magistrate has said 4 hours and we return. That's enough time. Our hope is that even the 4 hours won't elapse so that we come and we be able to secure the freedom of our colleagues because they have not committed any offense. The same clarion call we are making for many other Ugandans, young people that have been arrested simply because they were expressing themselves peacefully, disgruntled about corruption, abuse of power, and all these different ills that are happening in Parliament and elsewhere. Look, even if you keep arresting everybody, are you going to lock up everybody in this country? Because you see, the more you even arrest people, even those that were not very interested in this matter are picking interest and they're saying, but wait, these people are peaceful. Number two, the matters they're raising are valid. Why don't you address them? Why do you just pick them up?
So we are hoping that they will change tactic, because this tactic will not work for them. They arrested people at the start of the week. Today others have come out to demonstrate peacefully. They are arresting them. Even tomorrow others will come out. Are you going to arrest everybody? Address the concerns that they are raising, because they are legitimate concerns. And like we are saying, it's a good thing that these concerns have been depoliticized. I've seen NRM youth who were also arrested, protesting against corruption, civil society, ordinary people, journalists, and so on, civil society, ordinary people who may not even have a direct connection to politics, because they're saying these matters concern us too. Our hope is that their concerns will be listened to and addressed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah, we have seen them. Yes, it's okay. Oh, sorry. Okay. Yes. Emisango okusookera ddala fayiro zayawuddwamu Honorable Zaake ne bamuteeka ku fayiro ye. Emisango gye bamuvunaana bagamba nti gikwasaganya n'okuba nti talina pamiti, talina motor third party insurance, emisango gy'oku nguudo. Fayiro endala ne babateekako abantu baffe bonna. Yes, embeera bwetu bweri gwampuliriza ku mukuto gwa Red Zone TV nkugambye ensonga za Zaake zawanvuyemukko okusinga obulyawo kuzaabalala kubanga ye bamutaddeko ogw'obutaba na pamiti, bamutaddeko ogw'okuvuga obubi. Jjukira nga bwe nakugamba ebyali ku kitebe ekya National Unity Platform, Zaake bwe yali agezaako okubanga akisesinga ofisi ye ku kitebe ekya National Unity Platform, abasajja baayagala okumutaayiza bamulemese okubanga ayingira mu office ku kitebe ekya National Unity Platform. Njagala okutegeeza gwampuliriza nti kati oluvannyuma lw'okuba nti yaleeteddwa mu kkooti, embeera ekyali ya bunkenke, abakulu baziyingiddemu ensonga okulaba butya bwe bigenda okubanga ebintu bino biggwa. Naye mbadde ngezaako okuwa bigambo bya Leader of Opposition wamu n'ebigambo bya Honorable Shamim Malende, ate tubeere ng'ensonga tugikutegeeza yonna gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bonna tulinze bulinzi ensalawo ya kkooti kubanga muntu alina eddembe okweyimirirwa kubanga aba ateeberezebwa buteeberezebwa nti akoze ki, azizza omusango. Wabula kye twagala okwadvisingamu nti eddembe ery'okwekalakasa obutali bumativu, ery'okulaga obutali bumativu ku nsonga yonna mu ssemateeka mweriri. Era mu mwaka 2020 nga mu gw'omwawo 2022 Oweekitiibwa Dr. Kizza Besigye yagenda mu kkooti. Ekkooti n'esalawo n'egamba nti okumanya Abannayuganda balina eddembe okwekalakasa mu mirembe, tebalina na buvunaanyizibwa bugenda kusooka ku poliisi kubeera nga basaba olukusa. So tubadde tusaba bakuumaddembe n'abantu abali mu kutambuza eggwanga lino bawe ekitiibwa amateeka. Emisango nga gino egirabika ng'emijweteke gyongera okubamalamu ekitiibwa ng'abatwala eggwanga lino n'okulaga nti banaabula ssemateeka. Yes, our comrades were charged with traffic. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. That was a ruling in 2021-2022 by Dr. Kizza Besigye. He took this government to court, and the court ruled that there is a right to peacefully demonstrate, and that citizens do not even have to seek the permission of police or any security agents to demonstrate peacefully. So we call upon them to respect the law and uphold the constitution, because it's making them more and more infamous. Welcome.